Anko neyanzege. Anko sanyula bizitabo simanyi. Kama amunyongerere emikisa na wakwongere. Sirina kyakwogera. Sirina. Zani bannange. Siriwo. Anko. Amanyi kama juze batu yaffe. Okuyana nabo. Nayisa nawo. Sina kwogera anko. Naye nina essanyu ku mutima nnyo. Anko Mukama taata. Anko. Kama ko mukisa. Kama. Ensigo eno. Kama taata simanyi. Ensigo eno yale. Taata egenda kwala ngenda kukola nemanyi ndi mukazi mukozi naye mbadde mbulamu ndowooza kapito ndi mukazi mukozi ne bombuuliza omukyalo oyo anko sirina mulimu gwe sikola tetenkanya ndabe ngambaawo n'abaana bange mukama amuddizeewo mukama amuwe ayambe n'abalala bonna sijja kwesabira bwomu bonna abayambe fenna nga bwe yannengedde n'andaba Mukama nyambe bambi amuyamba amwongere emikisa nkola bongo mukama akunkumira babitya kama yakundetera gyoli Katonda wange gwe kitange yansuubiza nti lwendirinnya ndirekawo omukisa yansuubiza nti siri bakipali wabula ndiba mukisa eri bannange gwe yansuubiza nti obuweereza buno ndi butandika nenze ndi bakifaananyi gwali ali bube mabega waabwo olwaliro ndi wano nganzize mpita mu Romans 10:10 okunyweza ebyo wansuubiza ng'oyitamu ekyo wawandiikibwa ekyo wangamba nti bwe ndi byatula n'akamwaka ng'odibinyweza ku nsi ne mu ggulu ndi wano okuyita omukisa era njatula omukisa mu maka gano manyi nazo ono era asibye enjala ayoza ngoye ku kyalo akasente tekalabika alina abaana 5 ngera maama wange bwe yali twali abaana 5 ng'obulamu ennaku emutira mu kazigo mwe twali ng'era bwe kyali twali mu kazigo kamunoono mwali so bwe ndabye omukyalo ono ndabidde ddala maama wange gwe yawonya amaziga ga maama wange yagasangula mbadde nsaawa n'olwaleero gye osangula amaziga g'omukyalo ono tetusaba bingi nnyo tetusabye mayanja wadde nga tumanyi nti gwe nannyini waabyo tetusabya zaabu tetusaba siriva wadde nga tumanyi nti byonna gwe yabitondera gwe abifuga tusabe jasika kapito ka mitwalo 3 nange tata sente bazimpadde anko simanyi bali mukama tata kunwanirira Katonda yabadde mwene banenze sikitegana kiti Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwe banange tata mukama Katonda ng'omunene tata gosinga Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MR Life kwe tuli
amanya bampita Rimasam oba metanikirwa Bongo weewaawo n'olwaliro Katonda abukesezza si mipango gyaffe si bugezi bwaffe oba si bibalo byaffe just kwagala kw'ekisa kye kyalina gye tuli Lazaro kale yali omwavu ensigo yali yagaana laawe yagenda mu bwakabaka bwe kyokka ate omugagga yalina buli kimu ate n'agenda mu muliro kyava nno kuki omugagga yakolanga ebijjulo mu nju buli kadde eyalina ekimala nene yeesulayo gwa naggamba eri Lazaro yasulanga ku geeti ye okumuyitako Lazaro ensi yamufunza n'atuka ekiseera nga n'amabwa g'ayina mbwa ze ziganaaza si lwakuba nti zaali zaagala kumulya nedda nazo zaamusaasira nzigamba Lazaro kye tulina omumukolera kyakunaazanga amabwa gano buli kadde obuuka buleme kugalya kye tulina okumukolera naye ng'abantu baamuyitangako omugagga yamuyitangako mu mbeera yali kyasinze okuba eya sina kyakukolera kwesulayo gwa naggamba n'ebirala kale nno omugagga amatiribona ge n'ebyobugagga tebina kye byamuyamba bwe yatuuka yayita nabbi n'amugamba nti nyamba onsindikire zimalayika oba otume Lazaro addeyo aŋŋambire baganda bange 5 bakyuse neeyisa bafenga ku banaku babudde bannaabwe abali mu buyinike mu kulumwa bayagala ensi yaabwe n'abaana b'eggwanga lyabwe n'abaana b'ensi zaabwe olwo nno bawona okujja eno gye ndi omubaka n'amugamba nti nedda bannabbi bangi nnyo bensindika bwe bali babuulira enjiri bwe baligiwulira balikyuka bwe baligaana balijja gyojja gy'oli n'aga nti nedda bali balina emputtu beetaaga kyakulabya kati nga Lazaro oyo bwe yafa bw'azuukira n'agenda n'abagamba lubona bwe bajja okukyuka tetulina mbeera eyo yakulinda abantu baafa tusitukirako batukuba embooko batulage nti nedda kuba bayinza obutajja naye nze nno kyendowooza nkyandibadde kyabwenkanya okulya eddoboozi eriri munda mu ffe okufa naffe abanaku okubabudaabuda abayaayaana kuba nti wali amanyirwa nkyo olwaleero oyinza okuba gwe binojjo Katonda yakubulesinga n'emmere ku sowaani yo etaggwawo nga waliwo munna agisula n'agisiiba naye ng'ate enkya yagenda okuba n'ekyo ky'oyina ng'ate gwe agisula era gw'ogisiiba ekigenda okukutaasa gwe mukago gwe wateekawo ne Katonda mu biseera ebyo ng'akubulesinze kale nkomyewo ewa mukwano gwange maama Suuna mukyala w'abaana 5 twajjana okumukyalira nga nakodyo kakozesa kakuteeka ntamu kukundi kusigiri neyefuula afumba naye ng'ekituufu kiri nti essuubi tewali twasaba essaala era nze kiri ku rekodi nti sisabangako Mukama nanjiwa kiri ku rekodi nti Katonda tiyatusuubiza ku microphone eno takivangako Katonda yatusuubiza nti bwe tulituukawo tulikyusaawo yatusuubiza nti tuli b'omukisa tetuli babipali yatusuubiza titugenda zimba obuweereza bwe tuli baamu ng'ebifaananyi naye alibe mabega waabwo era yatusuubiza nti alituwa nga amaloboozi agatusindika wayagala tugende era kufa ogwaffe gwa kugonda na kugenda nolwaliro tuzze omukulu maama Bikira naye yayebazibwe amiina obulamu bugamba obulamu bulungi embeera simbi bitambula bitya mpola mpola era nga bulijjo esaala giwafukumula wano erina kye yakyusa nabula lero taddeko ebijanjaalo nkedde n'enkigula Mukama yannyambye n'enfuna afukiro nguze afu ejja kutumala afu ejja kumala yakubirako akawunga wali wonna kiggwe abaana beyagale nange nja kujjandi kale sebo kakati Suuna aliwa Suuna yagenze ku ssomero sebo ate bano lwaki tebasoma bano abeera ebyetaago tebinnatuukirira nkyali mu byembuzaamu oli bamwagaza yunifoomu tannagifuna
ono era naye alina kyabuzaayo. Ono sota anko gwe bagaza uniform sota anko. Sota anko abuza sota anko. Yes sebo. Talina uniform. Ate ono ankubye socks on. Oli fakiru. Sabo nyo fakiru. Fakiru bangambye ngendeyo n'emitwalo 5 gye basooka omutwalirako. Ye tatalikanga kusoma. Omwaka ogwedde yasoma. Naye kati babikyusizzaamu. Babikyusizzaamu tutugula bitabo. Naye ebyetaagisa byonna biri ku ssomero kati bangambye okumutwalayo. Mala okufuna emitwalo 5 babadde basasula emitwalo 15. Kati bangambye mutwalireko emitwalo 5 alyoka atandike. Ate ono tasoma. Ono yabadde tannatandika. Yes. Fakir, how are you? I'm fine. What is your name? Tosimanyi. Erinnya lyo gwani? Fakiru Kaweesa. Okuba omupiira. Kati sokisi eri gy'obadde oyambadde embigero ogijjeewa? Fakiru ng'alina omukisa. Fakiru alonze ne sokisi ssebo. Fakiru bannaye talonda ekyapa mannya ge. Kakati bagenda kusoma oba tokiwulira muli? Nkiwulira naye sinnatereeza butereeza. Balina fuuka looya. Amiina. Awulereza abanaku bannange balina abawulereza gwe weesibako natunula kyamuli era ogenda okufuna omuntu akuwolereza ate nagasooka ompa ekibanja bwekiri anti tolina ssente bwekiri waŋŋamba mbu Katonda wakolera ekyamagero n'akuwaayo ka kapito tosobola kuddamu kusiiba njala tekisoboka ango waŋŋamba ebyokukola obimanyi osobola okukola akadaala ne Mungu n'akwata abaali ye ango singa omuntu avayo n'akuwa emitwalo 10 ye ango osobola gitetenkanya ango nsobola emitwalo 10 osobola gikola mu anko nsobola okukola omudaala era nga bwe nagamba nensuubula ennyaanya neŋŋenda nali ntunzeeko ku bijanjaalo ng'ebyo neŋŋenda mu bino okukeera nkusobola ku mitwalo 10 nsobola okutetenkanya ekifo kyo kiriwo ekifo mba nsobola okukolera wali ku luzzi ekyekyererezi emitwalo 10 giba gikumala okuzimbawo ebibaawo kizimba tozimba ebiwaawo buli wansi awo nsobola okukolerawo nemmala nentegula ate ku mitwalo 15 oba osobola ozimbawo ango kisoboka naye mmala kusaba kuba si wange ambuliira kuba okuzimbawo bayinza obutanzikiriza mitwalo 15 oba osobola okufuna kambuliira noyona ebintu wansi esawo y'amanda sente eringa mitwalo 9 esawo y'amanda naye ng'abantu ne bagula amanda bagagula ate tegavunda wagatundako nali nga tunzeeko natunda naye kapito yanzigwako kati go amanda ate onagategulanga otya anko nsobola okugategula ningaleete ninawo akayumba kange ako nsobola okugasuzamu ninawo kasitowa kange nsiza ku mitwalo 15 omuntu wakwe emitwalo 15 odda mu kusiba anko ntetenkanyanga bwenkiwulira nesobola nakuswaza oyo azimpadde nenjiya nendaba nga nkola ate bwakwe emitwalo 20 anko sente zonna zebaba bampadde nsobola ozitetenkanya nenkola okuva ku mitwalo 10 odda mu kusiba nedda anko kakati omanyi mukama ono twagalira atuwulira buli we tuyisa ekigambo ekyekisa kamwaka bwe tuyisa essaala okuyaayana ngevira ddala ku mutima gwange waliwo omuntu eyalabye emboozi yo bwe yalabye emboozi yo nemukwatako nnyo mwami ali ebanja atoba akolera mu nsi ezikyasinza okuba embi ennyo mu nsi omusana bwe gwaka nnyo
olumu abatassa na kussa naye waliriza n'afuluma n'akola. Ate obunyogovu bwe bujja obugalo buno bwabutambuza nga ffe bwe tubutambuza busobola okusanyalala nga yeetaaga nabbuteekako mazzi gookya okudda akola emisana n'ekiro. Naye ekyenjawulo kyamanyi kiri kimu era kyeyayiga era kyalina kiri kimu amanyi Katonda. Ekyenjawulo kyalina kiri kimu nti ddala ddala ye yakkiriza nti enkyukakyuka fena gye tuyayaanira enatandikira ku ye. Abuulira enjiri naye ayinza okuba si w'amaanyi nnyo mu kubuulira enjiri yaffe eya Bayibuli ya ddo to ddo ey'okusoma ebyawandiikibwa. Naye buli wasomayo akawandiikibwa konna kaasomye akateekako ebikolwa olwo n'enjiri ya Kristo neebuna wonna. Omwami oyo yaŋŋambye enkuba emitwalo 30. Yaŋŋambye enkuba emitwalo 30. Anko neyanzege anko sanyu obalirizi tabo simanyi Mukama amunyongerere emikisa naawe akwongere. Sirina kyakwogera, sirina nzaani bannange siriiwo. Anko amanyi Mukama ajjuza ebibatu byaffe okuyaya n'afa n'ayisa nawo. Sobola kwogera anko naye nina essanyu ku mutima nnyo. Anko omusajja oyo taata Mukama amwongere, Mukama amuwe. ali amawanga alina ebimusumbuwa naye ng'omuntu tumusabire Katonda. Anko wadde simanyi kusaba, mutima mmanyi okusaba naye simanyi obakwatula bulungi. Musabire esaala zonna, musabe buli kimu, buli kimu, abaana babawa omukisa, buli kimu, agumye famire ye yagiwa essanyu n'eddembe. buli kimu nze nkisabye. Njagala okusaba naye kuba simanyi oba naafuna muntu nankwatako nensaba bulungi nembeera nga nsaba bulungi. Sobola anko musabira mikisa, musabira emikisa gyonna kuba sirina kyamusasula, sirina. Anko naawe anko sirina kyenjogera. Kama munene singa just tuyiga okusaba ne bw'ofukamira ku mavivi n'osaba ekigambo kimu Mukama mpeesa. anko nfukamira naye ndowooza neetaagamu omuntu anjigiriza okusaba obulungi kuba nsaba. Kati omwami oyo ze nazo Mukama taata anko Mukama akuwa omukisa. Mukama Ensigo eno Mukama taata simanyi ensigo eno yale taata egenda kwala, ngenda kukola nemanyi ndi mukazi mukozi naye mbadde mbulamu ndowooza kapito. Ndi mukazi mukozi ne bombuuliza omukyalo oyo anko sirina mulimu gwe sikola tetenkanya ndabe ngambaawo n'abaana bange. Mukama amuddizeewo, Mukama amuwe ayambe n'abalala bonna. Sijja kwesabira bwomu, bonna abayambe fenna nga bwe yannengedde nandaba. Mukama nyambe bambi amuyamba amwongere emikisa ankola bongo. Mukama akunkuumira balitya, Mukama yakundeetera gy'oli. Sirina kyakwogera kyo, sirina kati sikyalina kyenjogera, sirina kyengenda kuzzaako. ensigo eno ezimbuukuka eveemu obukadde n'obukadde etuukirize kiri ekyoggula amawanga ove mu nzigo zimbe ate ebirungi bikyajja. Nze nzikiriza Katonda waffe mulungi. Nze Katonda ankoledde ebintu mu bulamu nga bwe mbigamba abantu bayinza ogamba nnimba. Nze nasulanga mu toyizita naggwa, nasulanga ku luguudo naye poliisi ne bwe yakwatanga nze teyankwata. Nasiibanga enjala naye saalwalanga birwadde era saalwala birwadde bya njala paka wano wendi. So ndabe Katonda nga azza nkolamu omuntu mu bulamu bwange ow'enjawulo naye kusaba ate Katonda tayetaaga nguzi.
twala mutima kola obulungi bwe. So mami sente zino bali saatu zibalemu n'omukulu oli yaŋŋaanye omwatuukiriza erinnya. Nze kyemmanya ndaba nfukamidde taata neyanzeege taata yonna gy'oli Mukama akwongera emikisa mu famire yo mu buli kyowulira kyoyagala yotte buli kyawulira kyayagala n'obulamu azukuke ng'afuuwa luwalwa ssanyu yeebake ng'afuuwa luwalwa kyokka taata kyenkusabira ssebo wadde simulabyeko naye Mukama amunyongerera emikisa gyonna. Kale kuzibale nga bw'obalamu 2 3 4 2 6 2 8 sibe kiri kakati kino 2 nange taata sente bazimpadde anko simanyi bali Mukama taata kunwanirira taata wajje zino azzeewo zonna akubiseemu emirundi n'emirundi gye sisobola kubala taata neyanza amina taata ŋŋenda kukola nange nyambe abalala nyambe ku balala nga bwe banyambye ate ebingi sikoteggwawo taata sigenda jjikiriza kuggwawo ŋŋenda kulaaja nankole ŋŋenda kukola amina taata byakyuse dda nkola bonge esaala gye wampa wano simanyi wano wennyini bwe wansanga era sirina bigambo nandibadde na bingi naye sirina kiyinza simanyi. Baana bange mwebazeeko mujje mwebaze. Kale sebo kale Mukama lwesanyu eringi anaye Mukama taata ng'oli munene banna tukukolere kyoba ekyamazima ekyokukolera mutuufu ze sikimanyi ku muzindaalo. Ayi Mukama taata simanyi kuyimba naye bankole Katonda yabaddemu ey'ensonga mukaddemuku Katonda yabaddemu en'ensonga banaye nze sikitegana nakiti Katonda yabaddemu en'ensonga Katonda yabaddemu banange taata Mukama Katonda ng'oli munene taata gosinga Yesu ndiwo Yesu ndiwo abanoonya kabambule nga nekwese mugwe munda abanoonya batubule nga wekwese mugwe munda Mukama taata Mukama njagagire mukwano ankola bongo nze simanyi senga mbadde nsobola okusitula nze nandikwambusiza akasozi Katonda sisobola butasitula Katonda banze n'abaana bange Mukama abayimusiza ba Katonda sinze nti oba nina amaanyi gange saasoma nze nwana oweerera abaana bange naye Mukama nyimusiza lwa Katonda mwene yennyini nange taata yonna gy'oli oba owulira Oluganda nze simanyi Oluganda alumanyi taata kyokoze ffe tulina bye kituyinza kwogera wabula bwe biba birwadde oba oyina awaganye Mukama yekka yagenda otereezaawo mu linnya erya Yesu. Kale nno Mukama akuwa omukisa weewaawo gwe mwana wa Katonda ali eyo Katonda azze atukubira amakubo watali makubo era buli we tusaba ayanukula okusaba kwaffe tuyimirirenga ku lwabo abalumwa tuyimirirenga ku lwabo abali mu buyinike kubanga nkiddamu tewali amanyi nkya kyerulireeta ebiseera ebisinga gwali emmere n'ogiyiwa gwalina engatto nezikaddiwa n'ozisuula kasasiro waliwo munno azeetaaga gwalina essaati 5 naye ng'okudaalira aba bayita obwereere kwatako essaati emu
osanga kyekisumuze kigenda okusumulula famire yo n'okufuula taata w'amawanga. Nze nzikiriza ndi Katonda alina ensonga lwaki buli omu yamuteeka ku ddaala kwali. Abamu yatufuula emizindaalo, abalala n'abafuula enjiri, abalala n'abafuula amazzi agawonya ennyonta, ate abalala n'abafuula nti betulina okutunuulira wansi okubajjayo naye nga tebagenda okuba akulembeze b'enkya. Neesiimye nnyo okuba nti buli wendaga Katonda onfudde omukisa, onfudde ekisa eri bannange, ne waggulu wa byonna weebale kunkwatirira, weebale butandika kugwa. Bintu bingi nnyo ebitulumbagana okutujja ku bigere byaffe, naye okubeerawo okulaba okufuuse. Tusaba buli muntu alaba programs zino n'ayimuka Katonda amufuule amazzi era ensuula etalikalira, Katonda amufuule enzizi, Katonda amufuule amayanja, Katonda amufuule ensibuko n'entabiro y'eddembe n'eryo by'obugagga byonna ku nsi. Atugaggawaze mu nsi ne mu ggulu kubanga yakitusuubiza. Ffe tulina kukola bulungi bwe. Kale nno nyinza nja okwerabira Bonchate Foundation bakamanga bantuma wano tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero, abaana ba Katonda abasula ku luguudo, abanywa ebifuta, abanywa enjaga, abaana batawesa Katonda kitiibwa. Tubazimbira essomero e Kammengo. Tuyita mu bitone byaffe okubeezaawo kino tukozesa art and craft. Tukusiiga nga bw'oli. Kakati gwe alina ekifaananyi kyonna osobola okituwa tetukusiiga akasente akavaayo tegenda ku ssomero lyaffe. Oba naawe osobola okubeera nze nina ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi ekya Katonda tuzannyirako. Osobola nti bannange ninayo omutwalo, ninayo ebiri, ninayo esatu, ninayo akakadde, tugula amataffaali, omusenyu n'ebirala. Essomero liggwe tugenda zimba essomero erigenda okubaamu ababuulizi b'enjiri, erigenda osomesa abaana okubuulira enjiri, erigenda ofulumya abasumba, badokita ne bapilot n'abantu ab'ekika kyonna ne waggulu abo erigenda ofulumya abaana bagenda okuza Katonda waffe ekitiibwa. Tukoye okulaba omulembe ogutawesa Katonda waffe ekitiibwa, tukoye okulaba abaana abatawesa Katonda waffe ekitiibwa. Kiri eriffe okubyekwatiramu tubikyuse. Kale nno abaana bano bagenda kusoma ebyemikono, tulina primary 1 mpaka ku P7. Then ebyemikono byonna nga bw'obimanyi kola ngatto, kutunga, kusiiga, kukola njiji nga zino, madinisa, kubumba bisuwa, menye kindeke ki. So tulina ne membership card yakadi kamu n'ekitundu ku bannaffe ng'omwana otava ku luguudo naye nga wandiyagadde ab'emmemba ku Bonchate Foundation. Kaadi eyo omwana agenda gikozesa okusoma okuva mu P1 paka mu P7 bwereere. Kaadi eno tugikozeseza nga tekiniki y'okufundraising essomero lino okuggwa. So banaffe abeesobola bangi badde baga nti nedda nze nandyagadde omwana wange ab'emmemba naye nze wano tava ku street ne tubagoba. Kakati akodyo kano omwana wasobola okukakozesa n'ayingira Bonchate Foundation n'ayiga ebintu bino byonna waggulu wa byonna n'okumanya Katonda waffe ewatali kkomo. Kati kamu n'ekitundu omwana asome paka ku myaka 18 bw'amala P7 ayingire ebyemikono era agenda kusoma okuva mu P1 mpaka mu P7 nga basoma n'ebyemikono. Bw'ataba Katonda abaani tusigaze ebifo 27. Kale nno toleka mu kisogo kuyitako, omwana agenda kuba mu kisulo mu ndabiro ekyasinza okuba ey'ettendo ewesa Katonda ekitiibwa. Titwagala kulaba bantu kakati ate baddamu kutawaanyizibwa na kusoma na byansoma. Kino Katonda yakireese. Omwana wa Katonda we bali kutwagala, we bali kuba mulungi gye tuli. Katonda akutuweera omukisa kutuwangaalize ebisharinge ebisubscribingeko, we bali nakuyimirira naffe. Ffe baani kulabuna n'ensi yange mweraba.